oddira akagoyi bwoti ne tukassa wansi ke kasose wansi nga kakrosi nga kasalamu etegeeza maite genda keba kakobweti tukassa wansi bwetuti kati ne tuddira esanda yaffe ne tugissa waggulu esooka erina okubeera nnungi nga nnyonjo ng'erabuka bulungi nga ne kala yaayo ya white kyekisingako obulungi kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam yatukolera choice ya colors naga nti kala esinga obulungi ebeera njeru eri nyuto kale enjeru eno n'agamba nti kale eyo mukole mutya mujambale wakaffinu fiha mautakum muziikemu n'abafu bammwe kale eno yakwayita eno yesinga olaba ate eri nyuto terwanya n'abantu omuntu agwa mu kibiina kiri tafaayo agwa mu kibiina kiri tafaayo kati eno nabbi sallallahu alaihi wasallam yali selective nnyo alinga yategeera ebibiina ebigenda okujja kyava atuwakkala esinga obulungi naga nti buli wapati yenna asobola okugisiima era epati egatta bonna yeeno nabbi sallallahu alaihi wasallam atwagaliza okubeera abayonjo hatta ne bwe tubanga tugenda mu ntaana kyova olaba nange nsoose okuzigololako nenzoozaako essanda ezange zetugenda okubanga tuziikamu olwaleero omuntu yenna aziikibwa mu ssanda 3 bwe tumala okussaawo essanda esooka tuleeta essanda eyokubiri essanda eno tuzipima okusinziira omuntu nga bwe yenkana mu buwanvu bwe era bw'oba opima essanda zino bwegenda eri mu maiti weeri saako akagoye okuva ku bigere mpaka ku mutwe kati kwoba opimirako osala essanda piisi zino 3 eyo tusizaawo essanda 2 nga tuleeta the third shroud essanda eyokusatu nam ebintu bino olina okufaayo nnyo naawe agenda okuteekateeka mu maite eno okugissa mu ntaana n'okugiteekateeka yambala engoye ezisobola okukola bino ewakwadde olwaleero mbaddeko mu kanzu naye mbadde ensaanidde okubeera mu ngoye ziri ne bweba kanzu ogisiba nga bwesibye eyange eno tojja mu jjuba byokola tebijja kusoboka ojja kufaananira ddala agenza okusenya ate tooki n'agissa mu kamwa agenda kusenya ate tooki asoose gissa mu kamwa ate asenyewa kale olwekyo bwe tumala nga tuleeta essanda yaffe ziri 3 nam 1 2 3 jjukira maiti yaffe awo weeri sebo omutesitesi ali saidi eyo gibikkeko awo weeri wennyini gibikkeko wabarakallahu fikum owakabiri ne bwosigala awo wennyini ndeeta maiti yaffe twabagamba bwe tuba tusitula maiti eno ebeera ya kitiibwa imma bw'obanga ositula maiti eno twagamba ntugisitula mu kitiibwa nnyo osobola okuyisa ogwa kkono ku ntumbwe ze n'oyisa ogwa ddyo eno nga ku mutwe n'okwata ku kkono wa maiti n'ositula bwoti nina bwe nali nziika bwe namala okuteekateeka bwe tugenda okussa maiti oli ate wali oli musajja yakulanga ennyama ayina yasitula busitulibwa ati nagaseeka tuteekewo omwana ono tuteekewa ekyo tekikkirizibwa tusaanidde okubanga tumusitula mu kitiibwa ne tuyisa wansi bwoti bw'obanga omwesobolera bw'oba tomusobola sebo jangu ko wange sooka ojje wano inshallah wabarakallahu fikum bw'obanga omuntu tomusobola ono asaanidde okubanga ayisa omukono eno ku mutwe gwe ku nkoona ye ku nkoto eno we wali omutwe gy'alina okuyisa omukono lwaki omutwe guno guleme okugenda nga gulengejja kati bw'ayisa eyo bwatyo nze nenkwata saidi ey'ebigere wano inshallah tuleete tugenda kuyitako wansi wano bwe tuti mpola mpola inshallah wegendereze maiti eno nnyo bismillah nga tumussa wano wabarakallahu fikum jukira kati maiti yaffe eno gye tutaddeyo ku ssanda kuno maiti yaffe eno gye tutaddeyo ku ssanda eriko tawulo eriko tawulo eno gye twagezaako omukaza n'okumudrayinga mu biseera by'okuba nti olwamaze omunaaza twataddeko tawulo yaffe ne tumudrayinga eno yonna ne tumudrayinga buli wamu wonna kati eno tawulo yeeriko jjukira tetusaanidde kulaba ku bwereere bwe ekyo kiri haramun tetusaanidde kulaba ku bwereere bwe totuuka ku nsonga y'okuzinga abantu tukola ensobi waliwo twatuzinga olwatuuka okuzinga
katugenda kuleeta essanda kuzisaawo oli yajja bujanga tiseeka tuzinge bulwojjako bwoti oba olaze obwerere bw'omuntu ono tusaanidde okubanga tumubikkako bulungi obwerere bwe tebulina kulabika. Naawe tuzinga essanda esooka tusooka konowe omutwe guli eno ebigere biri eno ono ye konowe nam ono ye kono wa maiti katusookayo kono ddyo n'abeera ku ngulu n'oleeta bwoti tusooke tukwatire mu bbanga wa barakallahu fikum tukwatira mu bbanga bwe tuti lwaki tusobole okubanga tusikayo ettawulo eno eri munda eno nam tusikayo ettawulo mpola mpola nga bwe twalaba lemu okulaba kubwerere bwe ettawulo yiyo tugijjeeyo ne tuzinga twala inshallah kakasa nti essanda eyingidde bulungi eyo komyawo saidi eno kati dde alina okusukkuluma ku kkono kwata ssebo ng'asinga kaswiti nyeza emikono tofunamu kutya kwonna muntu waffe ono tusobole okumuwerekera bulungi inshallah wabarakallahu fikum. Tubala okuzinga bwe tuti tukomyawo era ddyo kono bwe tuleeta sanda yakubiri sanga bwoti gezaako okukwata ku mutwe wanywere nga tuleeta saidi eyaddyo ng'ebeera ku ngulu bweti nam awo wenyini gezaako okukwata ng'azinga kaswiti eri banga azinga kaswiti nam wabarakallahu fikum. Kati mukaseera kano wenyini wano tukkirizibwa ababa bazinga nga tuzinga maiti sookodde luuyi luno inshallah mbeeko kyenkulaga nam kati wano wenyini tusobola okubikkulako wano bw'oba osobola sitteeka naye tusobola okubikkulako abaana aba batamulabye maama atamulabye basobole okulaba ku taata waabwe ne tumubikkula bwe tuti ne tuleka ekyenyi kino bw'aba alina ekirevu kye tusobola okisanirira omukyala bw'aba alina enviiri ne tusiba ebituutwa bisatu ekisooka ekyokubiri n'ekyokusatu wano oyitire ebyana bye ebiyaayi nteera nnyo bagamba ebyagaana okusaala abaana abali taking cocaine opium marijuana and the related we tubayitira wano nobaga nti bannaaye mujje musembere taata wammwe wuno Allah amujjuludde. Nteera nnyo okugamba abantu nti abaana wano bategeera nnyo message bwe babeera mu kiseera kino bategeera nnyo message wosobola obbagambira ebigambo byonna by'oyagala hatta osobola n'obbagamba mu lulimi lwabwe bw'aba bayaayi. Kazende boyi wuno amenya omutto kazende boyi apapye kazende boyi wuno abaana ne bategeera ne bafuna message then ne bwaba mukyala we akkirizibwa omulaba wano ne bwaba maama akkirizibwa omulaba hatta kubusu inakubaliwa akkirizibwa n'okumukiisinga bw'aba asobola maama we akkirizibwa. Naawe tubaliriza nga tuzzaawo bulungi nnyo omusajja ono kati buli olaba essanda gye tussaawo aba atambula agenda olugendo lutandise tewali kudda mujja mulaba nga teri kudda takyaddamu kulaba muntu olwagenze wa Mungu ayanje ensonga ze. Tuleete essanda yaffe eyokusatu eyasembyeyo inshallah tusobole okubanga tumutwala eri entaana ye era ennyumba ye y'olubeerera mwajja okuwangaalira ila qiyami saa. Bwe tuba tulina perfume mugenda muyisaawo mpola mpola inshallah. Essanda eno jjukira essanda yasoose twayuzizza akagoyi ne kava wano ne kakkirira mpaka eri wansi era kekalabise wano n'eri kalabise kasitulemu katono inshallah wabarakallahu fikum. Obugoyi bubiri bulabise ku ssanda esembayo wansi era bwe tugenda okukozesa okubanga tusiba maite eno nga tusiba twetolooza bwe tuti tugenda kusiba empuluturuzo that is more of Lunyankole. Empuluturuzo oba Luganda kyeki empulutulizo tukyusaamu zi ara ne elwa empulutulizo kankyogere mu Lunyankole. Empulutulizo kyekintu kyosiba bwoti nga bwosiba ng'agenda okusumulula asika kasike tasaawo mannyo lwakuba tulina okubanga tubusumulula. Osibye empulutulizo
kati gatuleetako mumakati bwe kati inshallah wa barakallahu fikum nga tusiba osibira ddala awali emikono okuba nti omuntu ono tagenda kuba nti agenda emikolo girengejja. Waliwo abasiba akaba okusiba akaba tutya bwe tudi omuntu ono kiba kimala wano inshallah barakallahu fikum okujjawo bw'aba afudde accident tusaanidde okubanga tusaawo kotoni wali kati omuntu ono nga tetunaba kumutwala njagala kano mukatunuulire inshallah bw'abanga yafiiridde mu hijja mu mikolo gya hijja naam abantu abafiiridde mu mikolo egya hijja abadde mu mikolo gya hijja yagenda e Makka Allah n'amujjulula abantu bano bo tetumubikka ku mutwe era bwe tutuuka ku mutwe tulina okubanga tuguleka alabika bwati mu kifaananyi kye ng'omutwe guli bweru omuntu eyafiiridde mu mikolo gya hijja bwati bwalabika. Era nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti mumuzinge mu ssanda ze bwe mumala okumuzinga bakoba baali mu Arafa omusajja n'asambwa ensolo bwe yamusamba n'afiirawo bw'amala okufa nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti aghsuluhu bilmaai wassidri mumunaaze n'amazzi ne sidiri ke kakola ng'akawoowo n'agamba nti temubikka ku mutwe gwe lwa nsonga agenda kuzuukira olunaku lw'enkomerero nga bw'ayogera ebigambo bino labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik inna alhamda wanni'mata laka walmulk la sharika lak kwatirako tubiddemu labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik inna alhamda wanni'mata laka walmulk la sharika lak bwati wajja okuzuukira olunaku lw'enkomerero. So omuntu yafiidde mu mikolo gya hijja tetumubikka ku mutwe wa amma bw'abanga afiidde wano ewaffe la hawla wala quwwata illa billah omuntu ono tulina okubanga tumubikka ku mutwe gwe ne tubanga akagoyi kaffe kano nga tusibira ddala ku mutwe tuzingiza bwe tuti ne tusiba ku mutwe. Bwe tumala okusiba ku mutwe wano omuntu ono agenda kulabika mu kifaananyi kino kyennyini ekifaananyi ddala ekyennyanja omuntu yenna nga bamaze okumusiba mu ssanda ze bwati bw'alabika mu foomu y'ekyennyanja era mayiti bweti bwerabika mu foomu y'ekyennyanja bwoti bw'ogenda okubeera mu sheepu eno bwenti bwengenda okubeera mu sheepu eno tusobole okubanga tudde eri Allah subhanahu wa ta'ala twanje ensonga zaffe. Now tugenda kuziika omuntu ono. Tuli ku Dawa TV Uganda omulabi waffe omulungi yonna gy'osinzidde tuli mu kuzinga mayiti yaffe olw'ensonga tugitwala eyambadde sanda zaayo 3 bw'abeera musajja seekandooza bw'abeera mukyala zibe sanda 5 bw'abeera mukyala abeere musajja sanda zibeera 3 bonna zibeera 3. Naam barakallahu fiik. Ab'ebitiibwa oli ku Dawa TV Uganda sharinga omusomo gwaffe ate likinga nnyo ddala genda ku YouTube channel obeere ng'osubscribinga tugende mu maaso n'okusoma olw'ensonga okusoma kwonna kiba kitangaala ekitumulusiza ekyokukola mu butuufu bwakyo wamu ne Sheikh Ahmad Abogere genda mu maaso n'okutugoberera biidhinillahi tabaraka wa taala ng'ambadde seekambuuza tetulabye ka munda wadde akakanzu. Naam barakallahu fiikum. Omuntu ono tetulina ke tumutaddemu munda era tumuzinze bwatyo nga bwali okujjako singa omuntu ono tumala omunaaza n'aba ng'ayitira nga kirwadde nga tumunaazizza naye ayitira afuluma tatereera era bwe tulaba ekizuusi kyonna nga tumaze okumunaaza tulongoosa wali awali ekizuusi tusobola n'okumupaadinga n'okussaamu ak'omunda ne bwe ziba pampe z'abasajja weeziri ne tumupaadinga bulungi ne tusobola okumutwala nga talabika bubi. Abantu abatamanyi kunaaza ebiseera ebingi banaaza mayita eno ne mugenda okukyusa essanda ng'eno yonna mu butiwuliro zifudde lwaki baba tebasobodde kumunaaza bulungi nga bwe twalaba nakumupaadinga bulungi. Baba yagudde accident ng'eddiba lyonna lyamuweddeko wano omuntu ono tusaanidde okubanga tumussaako kotoni n'abanga essanda zaffe zino enjole ennungi nga tezifa agende mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga muyonjo ng'alabika bulungi. Bw'abanga mukyala mubarakallahu fikum bw'abanga mukyala tusaanidde okubanga tumubikkako kano mukatwale nnyo abali ku Dawa TV Uganda. Bw'abanga mukyala tumubikkako, bw'abanga musajja tukuleka nga bw'oli tetukubikkako.